Kalero gamba otya ssebo agw'omu ku bantu abatesitesi ba Comedy Store waliwo skiti abaana abo gye bakola Shamian Shawa ogyogerako ki? Skiti ya eno gye badde bakola comedy twogera ku kiriwo ekiriwo ekiri mu society bwebaba nga bavudde ne idea yaabwe tosobola gigaana ebanga balaba ye bayisaawo tosobola kigaana. Naye tolowooza nti nno sikiti bagyetedde mu kadde akabi kati kakyumbayindeka abantu beemulugunya abantu ne bagamba sikiti nnungi nnyo ne mu kadde akazibu nga omuntu akyali mulwadde nnyo. kakati abantu bagire comedy mu ggwanga muno comedy mwali era tujasigaga tubasanyusa kyenyinza okwogera munaabitereezaamu ebiriwa kuba jjoka esinga zitera kujja nga waliwo akadde akabaddewo. kati ensonga webeera amanya gali nti comedy nga yo tukola ku kintu antu kyamanyiko nti comedy ali tukola the other side of the story. Tetukola byetukola nti tukola bituufu nedda tukola ku mbeera eriwo sijja kukwata nze kalera nkole ku kyayira gyesigendangako ate bannayuganda bagala kontenti omupya buli lunaku bweddamu ekintu teba naye yakoze ebikadde era kati omuntu anoonya ekikola ki ekinasanyusa abantu mu mbeera ebeera eriwo. bw'oba olaba comedy tutakola ku bintu ebitambula mu ssaawa eyo ebitambula mu ssaawa abantu baseka mangu nti olwedde baba bakimanyiiko tekikuwa buzibu kyobola nti comedy onasanga gyo kuterifa naye because oyogedde ku kiriwo essaawa kibatakusuubiramu nti Chinatown yabaddewo nga tugyogerako buli kyetwagala kuba yakoze eki yabaddewo nti kati ne mu mbeera eno bayinza okuba bo balabye nga kikola ki kyekikola mu budde obwo kubanga mu comedy buli mwana onya kubeerawo nga waali. So abantu abudde ne baba ataki nga tebamanyi bumanya comedy kyeki? No, tobanenya omuntu ataki nga tomunenya ye aba alina kyafiiringa omanyi amazima gali nti bobo ntakyali muntu wa bulijjo Kyagulanyi takyalinga bwe tulaba abantu ba bulijjo nti eriyo abamulinamu essuubi bangi nnyo nga bw'okiwulira wali baddeko olina mukazi we naava nagaa mukazi w'omubi ekintu kiruma nti oli ajja kujja gambe nti saagala bakazi bandali naye nga gwe mukazi we waki wandali ojja kuwulira bubi kubanga avumye eki owendali nti eriyo omuntu nga bw'oyogera ku kintu ekikwatagana ku muntu we ojja fuuka muki nga ebyomulimu gwe tayagala bimanya ajja kusooka kugamba nti omulega mutwalaganya. So kino kirekawa comedy industry tekigenda gikakkanya because abantu bava ne bakusazinga abantu abakola ebigenda mu maaso teri kyosobola okimanyi nti kakyumbaali buli muntu buli muntu tibamwagala buli muntu alina abalabe be tosobola kukola kintu buli lunaku nga kisanyusa abantu bayinza okuba nga leero bakoze ekyo nga kirimu bamumisa enkya bajja kukola ekirungi ate kibaagaza abantu. So mu art industry eno kati nga fe bakola comedy tulina chances nyingi ayinza okuba bakozeemu ensobi nga bemulowooza nti bakoze naye nga bo balaga nti mu art industry omuntu akola ekiba kiriko ekinasasa abantu bwawulira nga kinaakola obulungi. Wali okozeko sikiti abantu ne bakuvuma nga ggwe Kaleera? Kati tukola nyingi ne batuvuma naye mu bulamu bw'oba okimanyi ng'oli muntu mulamu bwoti tosobola kukola abantu ne bakwagala bonna okitegeera tosobola kukola abantu ne bakwagala bonna. So kati advice gy'olina eri abaana bano abato? Kati mbayo advice bwalanga bukyabadde kibayisaawo sirina ng'enyinza baga nti bannaye eki kino kuba comedy ne Trump bamukwansa America eri bamuzanya mu comedy ne ono waliwo bamuzanya mu ne ono mu Uganda waliwo bamuzanya mu comedy tebaanenya muntu yenna kuba bazanya mu ki mu Trump. So kalowooza Abamerica abamu aba Trump bakiwulira ababulungi nga kubera America bazanya mu Trump comedy the Americans nti naye nga gambye nti omuntu kisinzira omuntu attachment gyalina n'omuntu bafuutu soja nabo olumu bakisussaamu oba no si kukisussa muganda wange omuntu abeerawo ng'alina omuntu we yegwe alabamu essuubi mugambye negamba gwe bwavuma mukazi wo ng'alina ebitege ne bakuma ebitege avumya ebitege naye omukola ki batojja mwagala naye osanga ekyayinza okukeera kumakya n'amwana nagana ebitege birungi nve mu byokusaaga kana nga toyagadde ate ebitege bana yatereezezza so that's comedy nali nkozeeko comedy kufa singa mbyogerako bye nakola wano mu bintu ebyo nti comedy mu mbeera yonna agendawo taliiko comedy talina budde
Okay, twogere ku nsonga y'okuwemula. Kuwemula mu comedy industry. Mwe musinze okupromotinga bagamba mbu mwaba comedy store. Mpozi ng'oliko ekikyamu. Comedy store tetukyayemula. Mwawanga platform abantu abawemula ne batandikira awo ne bagenda n'awalala. Bwe mba negendeeza akacumbali gwe ku online sikyo? Genda ku TikTok kuba kumanyiko kusinga abamuzi. Njagala nga gwe kastompa abaana ku TikTok abo n'abawemula. Nonga nti bonna bano bali kufa comedy store bonna. Abakola ebigambo ebinene abakola biki ojja gwe kastompa yo listi nga nti banona mu aba platform comedy store bazze bawemula abantu wano. Banji abamuzi wano mu Uganda nga comedy store si balese nga imwogera. Ekyokubiri comedy bannaye mulinga nti comedy tukole wa binyonyi tetuli binyonyi. Comedy nakola ku mbeera eriwe saawa ekyonna bayira lwa kubanti abantu era bagamba bannange egwero abantu tebawemula kubanga tetumanyi luzungu naye wo oluzungu lw'abasajja abo n'olaba comedy waabwe n'omuzza mu lwaffe wano toza naye kachimali zo butabera mu show zaabwe nabo bawemula anti kale luzungu luli luzungu abawo tebabitegeera ate babunaba oba culture ya wano nayo tose culture of course culture nayo muri naye tetuwemula tiganti kuwemula nedda si kuwemula kati wagala bwemba nkola munaye ku stage nga ndi mukola mukazi n'omusajja tuli waka nkole ntya akolenga mu father n'oli mu sister so ababa criticizinga tebamanyi comedy nti olumu abamu batulowooleza kwanza olokola joko ku stage nga stage njogedde kyamaanyi naye nga gwe ng'omuntu naye noyoneka mu bwongo obwo naye nga sinza akirese gwaki yeeyononye mu nga mpemula naye nga gwe mu bwongo obwo gwakyo nante tuwemula era okuwemula kuba okuwemula kwa njawulo eriyo okuyimbanga ennyimba nga ziyigiriza naye nga nasooka tulansi nosooka okukola ki n'ofumiitiriza kati ne comedy bwatyo bwali naye lwakuba nti kati ennaku zino ate abamu abakulu stage nga tebajja na mu shows zaffe babeera eyo n'ayogerera eyo ekyokubiri comedy wanjawulo buli audience erina comedy waayo batamidde ng'oyogera ebituufu ngoza bakkiriza paka oyogera ebyekisiro agamba kyekyo gw'omu ku basinga okupromotinga comedy industry ye Uganda ogiraba eyambuka waggulu obekkirira comedy ayambuka yeyongera bayira kati comedy munene tulina ba online comedians tulina ba tiktokers gye bali ayatuufu naye abantu tebayingiza ssente abaana balina amanya naye nga baavu comedy industry temuli ssente mulimu ssente oba oli kati mu mbeera eyo mu maaso eyo ndowooza mu maaso tujja kufuna nnyo beta depression ejja kuba nnyo ng'omuntu alina erinnya naye nga talina ssente kwe kukolima kwojja owuliranga kati ki ekirina okukolebwa ate kati byonna bine kati byetaaga binene industry banene byetaagamu interventions okwatagana tufune nga kalwala banaizi Nigeria kati zirina gundi nga government yalina byeteekawo nti balina cameras mu buli area mu kasobola ogenda na shooting ebintu bye kuba okwasa essimu biki birungi naye content wa camera abira emyaka gyonna kati ono w'essimu ene time afa ate n'omuntu abantu tebalina storage gundi ezo kati industry yaffe eri awo yeetwala yokka jedda kati balonda be balonzeemu ne bafuna bye bafunye okitegeera kati abamu ne basigala emabega abayimbi balwanirira copyright naye mwe comedians mutudde eyinza obbayambako ne mufunamu musikitisi zammwe ebe tuyamba naye kati manyi munnaki tubandibala tuddamu ku maanyi osooka tulina abayimbi basooka bagiyeyo copyright yaabwe kuba copyright bwe bagijjayo eba ya industry yonna tukyagirinze naye nammwe mugyetaaga ate era ate najja abayimbi bokka naffe tugenderamu naye maama bano abaana ba tiktok tebababyeko audience etya oddaawo n'okulyetinga agundiyo gyokoyo nga nnungi nnyo nga wandigitadde oba ku theatre abantu bagirabe baseke naye n'ogiteeka ku online kati abaana ba tiktok tebasobola kubba audience yange kati kyegambye nti amannya bagalina abamu balina amannya nga tebalina ssente bangi kati ne babanga embeera ejjatuuka nga kuba tiktok anytime nga wala nti for page obeerako lenenkya n'obuli nti omuntu ajja kuba depressed tusobola tubalaba nga bali kubona buyambi bakabira ku live bakola biki because of that ng'alaba bw'atambula mu kibuga abantu bamumanyi teriramu yadde ebibiri abaana abannya abatandika comedy batuukirira gwe nga gwe balinamu essuubi obudde buno gwakwatiridde omuli lwa comedy industry ogenda kikola otya okulaba nti nno tekituukawo mu maaso awo anti kati era tugasigala omanyi mu kintu kyonna n'abayimbi nti industry ogamba egenda gwa naye basigala balemerako ejjalemerako ate industry comedy yatajja ggwa jasigalawo singa tukola ekirina okukolera
tosobola kukolawo nteekateeka zituukirira mu kulembeze n'omugamba ebizibu byamu. Tulina president's advisor owabayimbi owa art industry anti tebatwala nti bagamba art industry so gwe nosooka bwe banaaba bamuyisa ndowooza ajja tukubirako wakati byalina okukativanyika president kati kitegeeza tulina kuyita mu oyo naye ng'obukulembeze bunaayamba gwolaba waliwo essuubi bannange kacumba alina gyolwasibitegeera naye kati abantu abamu bagamba nti ekifo bamuwadde kyansawo ye kusanyuka naye industry teyinza obutasanyuka ate kati buzibu bubeera nti kati president nga yalina abadvisors bangi kati twagala sooka tulabe badvisors bali byasooka okufuna biraba byakozeeko ne bamuadvise nga naabikolako kwati tunabiraba abamu alina abadvisors bangi balina badvisors naye tetunalaba tebavangayoko nakugamba nti bamugamba kino president nakolaki oba tebamulaba bulabi oba nabo bamunoonyanga ffe anti kati ono senior president's advisor tebiriiko ebyo